Dokita Besigye azirikidde mu kkooti baamututte biwala ttaka. Muwanga Kivumbi azuuse asindikiddwa kitalya. But I would have used the word abducted. But I'm saying I was picked on a roadblock mounted by Uganda Police Force. Eyeesimbawo ku kaddi ya Nuupu ku kya LC1 ne bamuwangula abalonzi abalope wa Kyagulanyi. Atamuwadde amuggyeko amasannyalaze. Magalerwa kyeya. Omwami Ssekibalo oweni alemu afunye obululu bubiri. Omwami Ssetongo wa Nuupu afunye obululu bubiri. Ebyo n'ebirala bisaaye ku Fik Media YouTube channel. Fik Media. Dokita Kanokiza Besigye azirikidde mu kkooti. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti omuwolereza wa gavumenti Richard Rivumbuka abadde atandise okubeera ng'ate abutandika okuba ng'asooya omujulizi aleetedde olunaku lwaleero Andy Wilson Orlando ono n'asobola okubeera ng'awa abuulira kkooti engeri Dokita Kanokiza Besigye wamu ne banne gye baali bateekateeka okuvuunika gavumenti eno wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2024. Ono Dr. Besigye atandise okuba nga yeemulugunyiza mu kkooti okumala eddakiika 10 ng'ayogerera waggulu ddala era kino nno kimuviiriddeko okubeera nga azirikana agwa wansi. Jjukira nti Dr. Besigye abadde akyalina okwemulugunyako eri bapuliida abapya be baamuwa oluvannyuma lw'ababe abaali ababiri okwali omulodi Erias Lukwago wamu ne Martha Karua okugaanibwa okuddamu okubeera ng'ate bawooleza Lukwago. Martha Karua ye baamuggalira obutadda kuyingira ggwanga Uganda ate Erias Lukwago ye baamuggalira mu ggwanga naye walimu kwalimanda eruzira. Bapuliida bano okuli Julius Sserwambala okuli Sarah Awero wamu ne Sylvia Namawejje Dr. Besigye agamba nti tebalina bumanyirivu bumala okulaba nga batebeŋŋanga omusango ogw'amaanyi nga guno. Jjukira nti bano nno bo bagamba nti omu ku basatu owa UPDF ye yakkiriza abantu bano okumuwoleza ne Dr. Besigye mwanatu amaliriza ye yagaana era ng'agamba tebalina bumanyirivu naye oluvannyuma lw'okugwa wansi badokita be okuli Lulume Bayiga wamu ne Nicholas Kamara bali mu kusala ntotto okulaba nga bayamba omulwadde waabwe kulaba nga ate adda engu. It's not a court. I've read you the laws. Which laws are you following? If you can't follow the laws of Uganda, court is proceeding to do wrong things in my view. It's my duty as a citizen to stop it. I will not stay in this hopeless court. I will not. You can continue to try me in my absence. I will not continue with this criminal record. I will not stay. I will not stay. If I stay, you will not. I will not allow you to start. No way. No way. No way. We shall not allow this nonsense. Stop, 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 stop. You stop, 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 stop. The plan over stop, 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 stop. Stop, 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 stop. With who? Stop. With Dr. Kizza Besigye, with Frank Kahiri and Joel Wakihima. Ate ye Muwanga Kivumbi abadde yaliko mubaka wa Butambala bw'atyo asobodde okubeera ng'azuuka oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 nga mwana tutakubwako kya mu lubaale. Ono nno basobodde okubeera ng'ate bamusimba mu maaso ga kkooti era bw'atyo oluvannyuma basoose mutwala Nateete ku poliisi ate bw'atyo ne bamutwala ewali eri mu kkooti e Butambala era bw'atyo
abadde akubiriza kooti n'amusindika ekitalya. 10 at around yes, and I do carefully what I'm saying, but I would have used the word abducted. But I'm saying I was picked on a roadblock mounted by Uganda Police Force at Besigye. While I was questioning why I was being told to grant to the Besigye police station, a drone just appeared, and if I could say much, they picked me out of my car. And when I was in the drone, the whole face was covered, and in front of it put some doors to ensure I can't leave there and I see where you are going or whatever happens. And I was, finally, I had been taken to a place I don't know, show the room, the bathroom and small room. And when I reached that room, every single person, the gentleman that picked me, took a turn to beat, to kick, to do anything they want. Up until when I was hit on the head here, and a lot of blood was oozing out. That's when they stopped beating. And even now, if you look at the scar on the head, I have a fear whether I don't need to be scanned to establish whether there is a damage on nga Muwanga Kivumbi tannaba kubanga asuulibwa wali ku poliisi y'Nateete. Bapoliida be aba Muwanga Kivumbi basoose kubeera ng'ate bafuna akafubo wamu n'omulamuzi okulaba nga basala entotto engeri gye basobola okufunamu munnaabwe oluvannyuma lw'okubeera nti amaze ssabbiiti ezisukka mu 2 nga takubwako kyamulubaale. Bano babadde bakyasala entotto wamu n'okubuuza omulamuzi engeri ki gye basobola okubeera nga bafuna okuwandika ekibaluwa kibakuntumye ekikaka abaamuwamba okulaba ng'ate mwanattu bamukomyawo sola abaamukwata okubeera nga bamukomyawo. Bwe batyo ate bagenza okuwulira nti ateeteddwa kwali eri ku poliisi y'Nateete sinakindi n'atwalibwa ne ku kkooti e Butambala. Bano nno bw'atyo bataddeko zanjabala paka mu kkooti e Butambala. Naagana asembayo eyeesimbawo ku kkaada ya NUP ku kifo kya LC1 chairperson ono nno ne bamuwangula abalonzi abaloope wa Kyagulanyi. Olumaze okubaloopayo bw'atyo omu ku bataasobodde kumulonda ate nga yamulabye mu kumugongo nga teyamulonze ate nga yamuwa amasannyalaze ga bwereere agamukwakuddeko. Ekiyamani aga kujjako omuntu agenda agakimewa akalyanga owenale magalerwa kyeya sawajja bwasinga gajjeko otulayo obukutuzi agwe tegati gwe kwegali gajagira agwe ali sikampula mpula msezige magaleri erisaidi magaleri saidi leka kukola boti amujjako bata tamulonze Omukama akunkumire. Nze Shafiq Lwanga.